Mu kaseera ng'omukulu President Donald Trump ayongedde akazito ku ggwanga lya Uganda, ate ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine agamba tumanye Trump anaatuyambako ne tulaba nga tuvuunika gavumenti y'e Nashemalira eno etukufunvubaddeko emyaka 4 bweddu nga Munnayuganda talina bwogerero. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera obajjukiza nti gavumenti ya America yataddewo embeera ku mwami Tebwabulwa awamu n'akabenja ke, era basajja ba Museveni baliyo basatira basula wali baagala kulemesa, naye ye Trump mugezi nnyo era ensonga yazitwalidde ddala person. Kugambye mwami Tebwabulwa ali mu kusatira mwami Museveni tamanyi kikyagenda kuzzaako. Mwami Museveni ensi emukyukidde kwegamba obulamu bumukyuseeko, ebintu bimufuukidde, naye nga bino byonna yali abimanyi kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert bulijjo amugamba nti bwe baba badictator weebali, naye kizibu nnyo okusanga dictator nga asukka emyaka 4. Kati ne mwami Trump naye okuva n'agamba Museveni emyaka 4 gy'afugidde Uganda ke kaseera dde ku bbali eggwanga alirekere abavubuka abato nabo balabe nga balitambuza era nga ligenda mu maaso. Ekintu kye tulaba nga kirungi era ekintu kye tulaba nga kirina kye kiyinza okwongera ku ggwanga lyaffe, ffenna okuba n'eddoboozi limu, ffenna okukolaganira wamu, ffenna n'okuba n'ekyokuddako kimu. Mwami Trump agenze mu maaso n'okutegeeza abo bonna abagenda mu maaso n'okukola bye bali mu kukola nga balowooza nti bye bakola bye bigenda okufuna ekibiina kibigattako, naye nga kumbe tebamanyi ki kigenda kuddako. Era agenze mu maaso n'okubategeeza nti akaseera kano ke tulimu ke kaseera k'okununda Uganda, era myaka gino ena alabudde mwami Museveni adde ku bbali alekere abavubuka abato batwale eggwanga lyabwe mu maaso. Awo nno n'owulira era mu bino Trump yanyiize n'agamba eggwanga lye lili withdrawing mu kitongole ekibadde kigaba eddagala, ekibadde kigaba obutongole World Health Organization nti jjo liveemu, ate nga wonnaye wano Museveni ekitongole kino bulijjo akiriirako nnyo ensimbi, era nga Dr. Atwine Dana Atwine Dr. wa Museveni mukwano gwange nga bafuna omusimbi omuyitirivu, naye ng'ate malwaliro ogenda ng'eddagala teririiyo, kyokka ng'ate babadde bafuna omusimbi omuyitirivu. Ffenno tugambawo nti tweyanzizza. Ensonga etandikidde ddala otambula era etandise okuba nga egenda mu maaso. Tebalina kye bagenda tugamba, wabula tugenda kufuba okulaba nga tutereeza eggwanga. Ne bamuteeka ku ttebbo ye. Ekyasinze okunnuma kwe kukulupanya. No, ffe tuzimbidde revolution ku mazima, ku trust. Munnayuganda wuliriza ebigambo bya Sama. Kitambula bulungi. Amanya n'eddoboozi yenze Sama Uganda. Dada Kisolo bawasawuda madada. Nsonga ezimugenda mu maaso ku social media tuziraba. Naye ekituufu ndowooza kye kirina okutegeerekeka. Wabasinga tebamanyi kituufu kiba kigenda mu maaso ku nsonga z'omukyala Patricia Sewungu ne Map Media. Amunange ebintu bino tuba tubiraba eba bigenda mu maaso era buli kimu kiba kigenda mu maaso tuba tukigoberera. Ku bifaananyi ebitambula ebya Patricia Sewungu ne Muhumuza Mbega wa gavumenti oba atambulira ku President wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku lunaku olwo naliwo Patricia Sewungu Muhumuza yali ku mulyango ogwa tebo, yali akwasaganya tebo, yali ku mulyango gw'abayingira mu tebo, so nga avaayo najja neno mu tebo okulaba bwe bitambula. Muhumuza Mbega buli mu gwamanyi twali tuli awo, anange nalina obuvunaanyizibwa okulaba nti teri bamawulire bayingira mu tebo, obuvunaanyizibwa bwali bunkwasiddwa. Basomani awo nga Muhumuza asika Patricia Sewungu ku tebo namuza ebbali. Ne boogera ebigambo bingi nnyo byesamanya byali bigambo ki. Munnange sikulwise anze kennyini afikiroza ti muma first time okuba nga mukyalo yemutuukirira ne mubuuza omwami ogubadde oyogera naye obadde omumanyi bulungi. Nangamba alina omumanyi naye abadde ankwana. Nemuga mwegendereze. Emboozi yakomaawo wakati wange ne Patricia Sewungu. Yawuliriza akagambo ako Patricia Sewungu. Uliriza mwanyinaze Patricia Sewungu. Sama bwe yamutuukirira
Patricia yamugamba nti Muhumuza abadde ankwana mumanyi. Mbuyulirize ebigambo bino njambuyulize amumanyi. Era yatuuka okgendayo ng'amumanyi. Abadde ankwana. Kubanga ku kategole ya Patricia Sewungu ne status gye nali mulowoolezaamu. Ddala omusajja nga Muhumuza n'akuyita n'otuuka ku extend n'omulaga n'essimu muli bati. Gw'omanyi nti akolera Nakyemalira. N'ogamba bino bintu mubijjeemu katemba basini abamu abalidde akasente bakubira defendinga by'otamanyi. Mwe mumanyi Kyagulanyi nze Patricia Sewungu mutegeredde ku Kyagulanyi. Bobi Wine gwe tumentai gwe tukuuma. Uliriza akantu kano mbadde mumanyi. Kubanga security ya president eri ku Bannayuganda. Njamuwuliriza olumala ngenda bapuleyingira odi endala mugenda kutya. Nze Julius Katongole mu Miransanafu omubaka w'abantu b'e Lubaga South addako. Abantu b'e Busegaawo Kibumbiro mugenda kulaba Mr. Update Reloaded mu Lubaga South. Abantu b'Endeebaawo, abantu b'e Najjanankumbi, nzija abalala mubaleke fe ku ground gye tuli. Njamuwuliriza video eno ulira. Kitambula bulungi. Amanya n'eddoboozi yenze sama Uganda Dada Kisoro bawasawuda madada. Nsoneze mugenda maaso ku social media tuziraba. Naye ekituufu ndowooza kyekirina okutegeerekeka. Wabasinga tebamanyi kituufu kyekyo bakigenda maaso ku nsonga z'omukyala Patricia Sewungu ne Map Media. Amunange ebintu bino tuba tubiraba eba bigenda maaso era buli kimu kiba kigenda maaso tuba tukigoberera. Ku bifaananyi ebitambula ebya Patricia Sewungu ne Muhumuza mbega wa gavumenti oba atambulira ku president wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku lunaku olwo naliwo Patricia Sewungu Muhumuza yali ku mulyango ogwa tebo, yali akwasaganya tebo. Yali ku mulyango gw'abayingira mu tebo so nga avaayo najja neno mu tebo okulaba obitambula. Muhumuza mbega buli omu gwamanyi. Twali tuli awo anange nalina obuvunaanyizibwa okulaba nti bamawulire bayingira mu tebo. Obuvunaanyizibwa bwali bunkwasiddwa so mbaani awo nga Muhumuza asika Patricia Sewungu ku tebo namuza ebbali. Ne boogera ebigambo bingi nnyo bisamanya byali bigambo ki. Munnange sikulwise anze kennyini akigendoza ti muma first time. Lindako baayogera ebigambo bingi bisitamanya. Muntu omuwadde obudde munyumya ku ki. Ngeri ki Museveni gyagenda mu gwomanyi obulungi. Omuwadde obudde munyumya. Abaana abalina viga n'okwagala eri president Kyagulanyi ne bakulaba ne bagamba no. Yadde oli Ayani Reddy, yadde oli ani katukwata ebifaananyi. Kubanga kyekyo nange enkya bwe nkikola ekyo balina bikwata. We are building our trust ku maanyi g'abantu. Tojja kunyumiza mwana ze njogera nono njogera n'oli. Kyagulanyi awo yasukkawo ne mama first lady. Patricia Sewungu mwayogerera obudde bungi nange nali mbalaba. Nga munyumya museka. Naye nga kimanyi oyo tazzaawo azze kumanya Bobi Wine singa tajja na kujja. Mishoni ye ya mulabe Saabatemu Yoweri Museveni. Gw'omanyi obulungi atutambulirako. Mu mawulire tumutaddemu. Oyo mwana bamukwate. Kwatambula n'amanya oyo ali solid ono akoze kino. Bwe wavaayo maama wange omulungi yono statement gye wagamba Sama. Era wengenda okubuuliza ebibuuzo enso ginnyonnyole. Kubanga we are accountable to the people. We are accountable to the people. Ofunye omukisa
olusisinkana president ne first lady oli mu kwonoona. Noonya Namukwaya Dana Spice Diana. Noonya Namukwaya Spice Diana. Ebbanga lyamaze nga bakulembeze abanoonya tabalaba. Bobi Wine si wa bulijjo. Kolitegeera ng'oyagala okunoonya Kyagulanyi nga tosobola kumufuna. Lw'olimanya nti omukisa waguyina n'ogwonoona. Namukwaya Spice Diana lwe yazzeemu yalwanye na bulwanyi nga tuli awo wa King Sir okulaba ku maama first lady okulaba ku president wa Bobi Wine mu bulamu bwe yakoowa ekintu kwetololera ku Musevenizimu. Simamuwoozi biki. The man is real. Mwanyiraze Patricia Sewungu tukwagaliza naye tunula mu mutima gwo. Tunula mutima gwo bye bino bye wagamba Sama. Nze bumira nsanafu nina kyennoonya ndi musajja munaku. Naye omutima gwange mugagga wulira. Okubanga mukyalo yomutuukirira ne mubuuza omwami ogubadde oyogera naye obadde omumanyi bulungi. Nagamba mubalina omumanyi naye abadde ankwana. Namuga mwegendereze mbega yatambulira ku president. So ndowooza emboozi yakomaawo wakati awe njagala. Sama yakubuuza. Nagamba omwami ogubadde otambula naye omumanyi. Nogamba mumanyi. Bwe kibanga mu public domain ku bantu nga ab'enkyukakyuka tuli awo n'oyogera ne mummuza n'omulaga n'essimu ate gye tutabeera. Ate gye tutabeera. Ng'okimanyi President Kyagulanyi Robert Sentamu ne maama Babi Kyagulanyi bajja ku mukolo ogwo. Wabula n'ekyewuunyisa olaba wagamba Sama abadde ankwana. Wokkiririza omuntu gw'omanyi wali mugaye luliro n'omusiru. Patricia oli ku level ezikwanibwa bamuwummuza kubanga ebintu bisatu nze yasoma akatabo Art of War omusajja omuchina ke yawandiika obyegenderezanga nnyo mu struggle. Abakazi, omwenge ne ssente. Omanyi lwaki yali akwana? Era tunakkiriza tutya nti yali akwana? Era omuntu gwewadde obudde n'omulaga essimu bibino tetuli mu palapase. Mwanyinaze tetuli mu byakwewozaako kusinga. President Kyagulanyi, the source of power, the transform of power. Abamu bajja kutya kubanga obawa obusente. Zisaagala sente zo. I'm called Julius Katongole mumira nsanafu. Ndi musajja mwavu naye ndi mumativu n'ekitono kye nnina. Okitegera ekyo mwanyinaze? Njakulaga akantu kano Patricia Sewungu. Ya akantu kano kaluwa. Njakakulaga kubanga oba oli awo mwanyinaze tonnategeera kiwabaddeko. Era naawe gwe wennyini. Mazima ddala otunuulira ekifaananyi ekyo abantu bali close. Oli mu malevu ge musanyufu. N'ono asembezza n'enviiri alina byamulaga ku musimu. Oyo gwe bakwana. Mwe basawo ne banywa bino ebintu tetwajja kugezaako. Bino tetwajja mu bya mikwano. Nze nayingira revolution. I was 20 years by then. Netandika people power. Bannaffe abamu bali mu ntaana. Kati gwe bw'ojja n'ogamba n'oyogera ebitakwatagana. Kye tugamba kiri kimu. Oba tewali akujja ku mikwano gyo. Tewali akujja naye tubagamba President Kyagulanyi. Ne maama Babi bubiriti bwa Uganda. Oyo Bobi Wine n'afuna obuzibu nga ndi ku mukolo ogwo. Omanyi amasimu agakuba. Bobi Wine ze nali ab'e Dubai abantu bankubira.
bagamba laba abantu bagwira president oyo Bobi Wine ffe tukeera ku makya tumusabira. N'abataddeyo ku video ku peegi yange waliwo omuwala muto agenda Katala asabira president Kyagulanyi gwatalabangako. Waliwo omukadde nataddeyo ka video yagula smartphone kulaba Kyagulanyi. Kati olw'okuba tulina mukwano gwaffe Patricia munnanga agende bamuwumuza adde n'atagale. No, we will not allow such nonsensical. Nga tukyali balamu. Nga tukyali balamu. Sama akugambye. Nagamba namugamba gwoli naye omumanyi ti abadde ankwana. Tuli ku kapasito wa Nuupu okkiriza otya Mbega Museveni okukwana. Era omukazi bwolanga omukazi bw'omugambako naye n'ayimirira najja n'omuwa obudde ku levo yo. Omuntu ayagala ne bw'oyagala kutulisa president ng'osogenda omanyi abakyegomba. Omanyi abakyegomba osikana Babi naye nkugamba mwanyinazo olunaku bwe lulikya nga tokyasobola sikana Kyagulanyi olikaaba n'okubanga gw'okise. Abanubianiri abantu abanoonya babebekulu basipapa babanoonyanga ne Nubian nga protecting his name n'erinnya ly'omusajja ono Kyagulanyi. Patricia Sewungu, my sister, let me ask you some questions. Kati gwe bwatudde awo wansi n'owandiika bye wawandiise n'otufumba okimanyi nti waliwo okubategesi nga bacomrades nayogedde nabo ne bagana naye omuwala oyo muyaaye byali mu kwogera alimba. Ebigambo byo bino tuli mu bya ddala. Bino bye tulimu tetuli mu kusaaga. Ffe tukeera ku makya ne tutambula kutambuza message ya revolution. Twagala kununula nsi yaffe. Ono Kyagulanyi tomanyi buzito bw'ayina omusajja ono. Tomanyi buzito bw'ayina. Igwe, you people, era mwe bawadde sente ku TikTok. Abantu bawadde sente osima bano bali ku wa mwoyo gwa ggwanga Seremba. Bali eri ba defendinga kye batamanyi. Mumuleke akoze okubeera ne mummuza kibi. Awe tuli. Okubeera ne mummuza kibi. Ne ba comrades ambaba mitwalo 10. Nze bankubidde. Oyina be wasindise. Nawe nojja mu inbox. Katongole lwaki nze Katongole njogera mazima. Chovola banewala okujja mu inbox z'abantu ng'abo. Because once you compromise your mind, you end up in a satanic eve. Nasanze bakomuledi betulowooza akola live abamba zitadde ku lujjuliro. Tebebuuza ono yabadde abawaayo mumusa. Mu Patricia abanyonyole kiki kye babadde bayogera. Mapu media bamutandisa omuvuma. Muvuma waki. Kamera bazijjeko lwakwa Patricia Sewungu. Who is Patricia Sewungu? Nze munyigira oba munyigira. Patricia, this time around, tuli mu protest vote. Abo amumuza tebajja kukivulu ekyo nti base munnange babaagala nnyo. Tatambulira ku Bobi Wine nti amwagala nnyo. Amanyo yani nti Dennis City. Oyo Katongole. Ne batuwaayo ne batuwamba. Golozaani ya profiling akireo. Yategera tati akireo. Museveni yategera tati akireo is the head of security. Ne bagala ne bamuteeka ko akireo ali mu court martial musajja watu baleeta bajulizi. Akyagenda mu court. Goli mukunyumiza mukwano gwange abadde ankwana. N'abakazi abatalina nno mukamwa mutusobera. No, abasajja lubo talina kuwa budde. Dale wabadde okwana awo. You people, you are joking. Nze ku Kyagulanyi newe munkyawa. Omuntu atayagala Kyagulanyi mubi. Omuntu atayagala Kyagulanyi tomusemberera. Omuntu atakyagala Kyagulanyi zambi.
bubi. Era nze mbagamba bangi bagenda kunnumba nabibagambye ku TikTok zaabwe. Ne bagamba you people. Mbagamba ne bwaba muganda wa Kyagulanyi. Ne bwabaani n'amanyira Kyagulanyi. Namukakanya mukuba. Hanze temwampulirako bwe nalumbako Mickey Wine. Ngate Mickey Wine mukwano gwange. Lwe yagendako ewa Bujinga eyo. Ne mugamba Mickey gwe. Ne mugamba Mickey. Terera. Kati Mickey amasanyalaze gayina ogamanyi. Gakuba ne solido. Kati mukyala Patricia Sewungu bino si byakwewozaako. Muze mukole ensobi. Ne mwewokozesa ekifaananyi nsikana Bobby. Era batega obusimu. Nina basinirawo mu maaso ge. Ekiteeteeyi. The same dress. The same dress. Gye wagenda ne mummuza. Ne wali mu maaso ga Bobby mumuwe ekitiibwa baana mmwe. Ne mmwe temumanyi kya bugagga kye tuyina. Temumanyi kya bugagga Patricia kye tuyina. Temumanyi. Olwa oyo Bobby Wine. Bane temumanyi. Oyo musajja omulaba. Oyo Bobby ayina emikwano gye yeekutulako. Nga baali bakyalibe. Mikwano gye mulo. Mundongo. Wa yonna. Naye omusajja Katonda yamuwa agamba oba badde mukwano gwange ovudde ku nsonga y'abantu. Genda. Kyagulanyi. Nonya ebifaananyi bye ng'alina ab'enyale mbiruwa. Ne bwe yabeera mu paalamenti ng'abeewala. Mwe temukosa sense of humor. Mwe ne mulowooza nti abantu mugenda badandawaza mutuuse ne ku extent. Etuuka egamba mummusa muleke mukwano gw'oli Gashumba mukwano gw'oli biki. Ffe tetuli awo kati. Ono Kyagulanyi ye Mandela wa Uganda. Ye Mandela wa Uganda. Ye Mandela wa Uganda. Aina beera waggulu abagenda omusinkana mulina okubeera nga muli cleansed. Temugenda na bisiraani byammwe. Mukimanyi wa Kabaka bw'osula nga weegadanze togenda. Kati ovudde eri n'ebisiraani wamummuza. Mumaze okwekwatirira eby'ekisiru. Oleeta zambi maaso ga president. Temutusiruwaza. Temutusiruwalirako. Nze mumira nsanafu. Ewa president ogenda oli mulongoofu. Omusajja asokukwana kale kye mwatugambye nakuba ebintu. Ogenda tuuka wali nkulembeze waffe tulaba ate dozi 35. Twa omusajja akogga. Bobby kyekimuluma. Banaye president. Kugenda kumantala n'ebiyenje by'enyalemu. Kumantala. Bw'obanga oyagala bamummuza tosembere wali president. Abamu tubakubamu kati ebituli. Be nagamba Dr. Ildaman. Ne mugamba Irale Kiyaga Kyagulanyi yakumekinga. Oli mu kusabuka mu mpuuga simanya abaddewo simanya akukulumiza mu byobufuzi ddi kuva ddi. Kati Irale Kiyaga essaawa zino anoonya bifaananyi bya president. Bobby Wine is our hope. Redeemer. Kati gwe mukyala Patricia Sewungu sente z'omalira mu kuwa abantu bakudefending okozesa kati maanyi ga NRM. Ddala tuli balabira ku bikolwa byo. Ebikolwa byo byatulaze eki? Bino tetuli mu kinyumo. President Kyagulanyi essaawa zino obugubi bw'ayitamu. Bobby Wine temumanyi bannayuganda abamuddukirako abamusisikana bye bamugamba. Atula mu mmotoka ati n'ogamba Mukama saasira. Ayina obuzito kati muwummuza ayagala okuta presidenti n'omukonyaako ebbeere. Mama wange Patricia Sewungu.
abantu bagenda kulowoleza ebintu bingi kubanga ne mu byewawandiise nagenze mubonera obuze mumuza ku bya tebo nga lw'abakyala badde bakola ku zitebo era munange nabaddewo ne tebo nembu muleme kutulimba guno muleme gwa Kyagulanyi si gwa kudandawaza buza 5 Mathias Mpuuga yayagala okulimba kati where is he Sekitoleko Jose agambye olwale basibe bakwata abantu mu kibuga guloza baaki babakwata abasajja badiployinga mu kivulu kya saa nga bamanyi waliwo ekiddako kati baali balina okunoonya bano ba Patricia Sewungu olowooza abasajja banaalumba olowooza ki ekigenda gw'olina essimu omulaze Emandwa Bwanika egenda baanika mbagamba Emandwa Bwanika kati